Muli mutya kansubire muli bulungi. Ensonga enkulu endeese leero. Nsaba bana Uganda. Nsaba fraternity y'abasiraamu. Mikwano gya Gagamel, mikwano gya Bebekul. I think enough is enough. Ekimala kimala. Silent Majority is a registered brand, copyrighted brand. Eyo brand ya musajja musiraamu. Mwina mukimanyi baganda bange. Mukimanyi bulungi nnyo nti Bebekul musajja musiraamu. And it is haram. Very haram. Okwatachinga omuntu omusiraamu yenna ku kigambo kye bayita embizzi. Bana nkatubeereko ne respect bannange. Nsaba Council Ebo ko oli ompulira. Kano ka video mukasharingire Council Ebo. Tusuwinga ono omusajja. You cannot attach brand y'omusajja. Silent Majority is a copyrighted brand, my dear. Obabadde tokimanyi. Council Ebo, this is impersonation. This is character impersonation. Abasiraamu mamizu kati mulowooza abaana tebabeera tokyadde abaana b'omusajja. Mamizu musiraamu. Twakava mu kisiibo juuzi wano. Naye kati gwe n'opaledinga n'oyambaza omuntu enkofiira eriko erinnya ly'omuntu ng'okimanyi musiraamu n'oteekawo olusaniya. Bannange. Council Ebo, do the needful. Bwe kiba si kyekyo ngenda kuguyingiramu. Nze kennyini nnyini. I might take it far. I will and I'm going to. With your support, me bafandi ba Gagamel. This is too much. It's going too far. Bahajata abali eyo abawagira Top Rasta, abawagira Bebekul, abawagira Gagamel. Kale no yoba tumuwagira. But this is unacceptable. This is so unacceptable. You can't do that. Niba ngo oyagala kukola music video ne oyagala oyina byoyisaawo. Kino tetugenda kikkirizira tugenda mateeka. This is impersonation. Kati imagine abaana abato bagenda kubuuza tata, Daddy, you eat these things? Imagine a Muslim man. Council Ebo, nkusaba era ngenda kunoonyako personally. Tumutandikeko ono omusajja akamanyiro kasusse. Si kaaki. No way.